yes akyaliko okola kyamannyo ddala tuli ne The Man atunnyonnyola erinnya The Man gye yalijja okuba nga bali mutuuma olw'ebyo bye yayitamu anno ababimuyisaamu ye famire ye tuli Jinja gye tuzze ate abiri nga atubuulira ensonga zino okomye nga bakutaddeko bakuleetedde omusiriko ow'emmundu akujje mu bulamu saawa ozaali bbiri naye nga andabula yali mukyala muliraanwa wa mukamuliraanwa wange agamba ozo kubanga mu kiseera ekyo saawangaaliranga nnyo waka nedda kubanga nalina omukyalo owokubiri nga mukuumira Butangaala kiri mu Bwenge luulo ng'eyo gyetera okubeera era olumu ne bajja okunkwata emisana ekyalo ne kivaayo ne kikuba ne kiremesa poliisi okuntwala naye nga olunaku olwo lwennyini beetaaga bapulaani nze ŋŋende banteeke mu Seeru ate bankube empiso y'amafuta nfiire mu Seeru nkugambye nti nange mwe baatuulanga nga mulimu intelligence wange naye nga yeefuula nti bali wamu era n'olunaku lwe baakola akabaga nga fayiro zonna bagamba kati oyo tumupulaanize emutwala mu kooti fayiro zonna nazirwanyisaako naye nga bw'omanyi nga nzirwanyisaako era zaatuuka n'okugobyako DPC naye nga twakafuna CPS empya e Buwenge naye ensonga zange zamugobyako olw'ensonga nti LC3 ne 1 LC3 yali OB wa RPC ow'Ejjinja kati awo fayiro bwe bazikola etambulirawo ne OC Shahidi ne OC yali Kandimu w'e Butagaya kati olw'obuyinza bwa Katonda mulema yamenyeka n'okumenyeka emmotoka yali emumazeewo yes kati bwe ntuuka mu maaso ga DPP naye nga ndaba ennaku 14 ziggwayo ddi nga seebaka mu nju neebaka mu nsiko enkuba ekubira omwo kati nga mbuzaayo ennaku nga 4 poliisi n'enzinga n'endwala nnyo omusujja mu kiseera ekyo nga neebaka ebweru enkuba ekuba omusana gwokya naye kye neewuunya kyali ekimu neebaka mu nsiko naye navaayo okwemululayo nfuneyoko ekyemisana zaali ssaawa 11 ez'olweggulo naye saategeera nga banzize dda kati bwe banzinga nze naddukira wa nentuumira mu nnyumba bwe natuumira mu nnyumba neŋŋamba nkoze ntya okwekweka kubanga baali bazinze eki mulundi gumu sinza kuva bwe nali ntudde nga wendiira naye ng'ate ntudde kumpi n'omulyango kye nakola kubukira mu nju neekweka omwo era neyingira mu kisenge nenteekako ne oluggi kati ye osi poliisi n'aduumira n'agamba tetujja kuyingira nnyumba eyo naye mugende muyite kyamaani ajje omusajja oyo tumusikemu mukyala wange yali tanafa kubanga naye yafa olw'ensonga zino era zaatuuka wala mwalimu eddogo biki mukyala wange ali Manadegu yafa yes yafa bwafa oyo omukyala n'agamba tukyali mu nnyumba waneeno bayise kyamaani kati nga kyamaani tebanaba kutuuka kumuleeta ono osi n'abo abaasigalawo kati balinda kyamaani ajje bayingire mu nju banzijemu awo ekirowoozo ne kijja neŋŋamba sijja kulinda kyamaani agireki ajje kati kampulaaninga enfuluma mu ntya omutima ogumu ne mugamba nedda wano pulaani yawe yakunzita bantambuliddeko nnyo ekitali kiseera kimpi ekiwanvu nnyo tageti yagira nendi ku bituufu sikubanga banteeseko emisango ez'okukuba maama step mother taata nti mwokya biki naye sikikola naye Katonda mpa amaanyi ontaase mu nsonga eno nendabira mu katuli ak'oluggi nendaba nga osi gwe baleseewo n'abasirikale abasigaddewo bali ku byabwe kumpi ewange waliwo kanisa nga bali ku byabwe nenzigulawo omulundi gumu nembuka omwo naye ate nali mulwadde naye Katonda yampa amaanyi n'emisi nenziruka bantunuulira butunuzi
nembulawo ne bavaawo ne badduka ne baddayo ku police ku station yaabwe ye Butagaya. Kati ekiro ekyo kyennyini olw'eggulo olwo lwennyini ne ŋŋamba kati bagenze ku pulaninga money power wano sisulawo. Natambula olw'eggulo olwo nga ntambula ne mwannyinaze Jafulani Namugombe, ne ntambula ne muto wange Mukidi, ne ntambula ne muto wange Sadiki Were oyo taata gwe yazaalamu mu kiseera ne ntambula naye nga jjukira nti bwe natuuke wa DPP nga muliridde yawandikira State Anthony ebbaluwa nti ensonga eza Buyinza Hassan zimale wadde oŋŋambye kino na kino aliko fayiro bweziti atunde kwegamba yatunda ebikajjo by'omuzeeyi bikajjo by'abaganda baabwe naye ensonga nambulukufu kubanga mmaze okutunula buki mu nsonga zimalirize. Ekyo DPP kye yamugamba ku ssimu naye nga State awalira agamba nedda oyo omusajja mubi State Anthony bamuwa sente naye oyo akasajja kabi nnyo kagala kutta taata wako kakuba mama wako omuto kayiganya abaganda be ne bapanga awo kaliko kya taata waako naye ng'ebyo sibikola kakuba taata waako lumu kasituka ekiro ne baganda babato bagende bamusaleko ensingo ebyo nga tetubikola naye nga tuli ku maanyi ga Katonda. Kati DPP bw'awandikira State Anthony ebbaluwa ndina kopi lwakuba nti munguddeko kiki omanye eby'ennaku zino oyogera ng'olina bwino documents we ziri zona have it all documents ne offices zinetambulamu. Kati n'agamba zimale kati ekiro ekyo nze seebakayo natambula paka eri oyo ayantwala ewa DPP ne mugamba munnange ssebo njagala onyambe kati nga omukisa bwe gunyambye lwali lwa Sande olw'ebbalaza olw'okutaano bampulangidde lubalemye lwe twali wa DPP n'awandika bbaluwa olw'omukaaga bataddeko amaanyi beebaka ku njunga beetolodde ng'omuntu gwe balinda afudde naye beetaaga Buyinza Hassan wuuno tutuuse olw'Esande kati mbalemye kubanga mbadduseko mu nju abasirikale kati njagadde ssebo nyambe tutambudde tutya kubanga leero lwa Sande mbeere kukwatibwa pulaani yaabwe yakuntwala nsuleyo leero enkya mu kooti ngende mukomera nsavinge naye tukoze tutya n'agamba tutambule tutoddayo kwebakeyo ssebo neebaka mu famire eri Nakanyonyi mu famire ya Mawogole era omusajja oyo muganda ngoya yanyambako era akyaliwo ensete zikyamukubira enduulu ayitibwa Moses era Mawogole era we nasulaawo nensula bulungi n'abantu bange era okuvaawo twasituka essaawa zaali 8 okutambula twatambuza bigere tetwakwata motoka kati tugenda olw'ebbalaza tutuukirize tusinkane State Anthony nga DPP bwe yamulagidde ate naabwe bbaluwa amalirize ensonga zange. So kati mu kiseera ekyo nali news reporter naye ng'era embeera mbi ku radio gye bayita Victoria FM 92.5 ate nga nze senior advisor w'abawulirisa. Mu kiseera ekyo ennyo ekyakwata omubabiro yali programu kitangaala kubanga n'ebyobufuzi nga mbibeeramu naye nga mbiyingiramu nabyo nga chairman alwana nti ono bw'avaawo teri amanyi nti sawa yonna bujjako ki okay twagala dakika tuyina ntono wali eri kati ebisango wegigenze maaso bwati bwe tutambula kumande tutambula kati ekiro ekyo kumande tutambuziza bigere ne tutuuka mu tawuni
nga saagala nnyo muntu andaba era okuvaawo nze nayambala sikati nayambala enyambala ey'ekikyala omuntu obutantegeera kubanga nali neetaagibwa nnyo buli wantu nga baneetaaga ndi ku wanted tumulaba tutya tumufuna tutya nga tumutaddemu sente naye jjukira bantaddemu sente ge bankwatira ndowooza kyemmanyi ng'obulabu bwange bwe bukoma Katonda atuyambye nze bo bennyini ne bansaba be nali nabo ttiimu gye nali nayo tutuuse mu tawuni bangulidde ku kacaayi ssaawa 12 bangambye dedde owulira bubi oli mulwadde otambudde nywa ku kacaayi ku kareteksi ne tunywa ku kacaayi bwe nvaawo ne tukkirira ne bagamba genda ozzeemu abantu boki amaanyi nti tebakututte era okyali mulamu kubanga bambika nako nti olwedde enfudde ne bankumirako n'ekisiki nti oyo afudde bamukuta afudde naye nga tageti yaabwe yakunkwata bambuzewo naye neewunyanya amawulire gaava nti oyo agudde mu nnyanja afudde ne mbazamu bwe natuuka ne tuyingira ku rediyo nga naye bw'omanyi tekyetaagisa nti ate mbere na appointment kubanga eyo ensonga nga bazimanyi ne ntuulawo ne batuwa puroguramu ne tulamusa kubawuliza bikire mbazaamu amaanyi naye mu kiseera ekyo ndi ku rediyo sinaafulumamu nga poliisi enzinze ku Victoria FM mu kiseera ekyo Shafik ye yali alina nga yagikubiriza Shafik n'agamba muri muno naye waliwo abasirikale abazinze buzibu ki neŋŋamba ensonga olwedde muzimanyi kati sewo Shafik oyo yanzijaawo n'antambuza nga abasirikale bali wano balowooza nti nja ku geeti kuliko geeti enene n'entono nayingirira mu geeti entono kati baali wano nga balowooza nti ŋendeera kufulumira mwene entono enyingiza nze Shafiki yali n'emmotoka ye ne tumala nze bano ne mbaleka wano nze nebaka mu mito mu mmotoka ya Shafiki nanzijaawo ku geeti kuli tekwali basirikale ne mugamba nvuga ontwale wa state era bwe natuuke wa state namusinga nanga yakava mu ofisi n'agamba abuyinza ngo oleetinzeemu katono naye kankomewo malirize eki ensonga zo ziggwe kati bw'afulumamu bw'ati nenyingire wa state nentuula mu kiseera ekyo dakiika nga 5 muganda wange omuto mwanyinaze ne baneeyungako n'oyo Moses Mawogole ne bavuere ku radio ne baneeyungako kati awo amangu ano bano ba complainant abo nga bantambuliddeko dda nenkwata baaga yange eyali mu documents zange zonna nenziwa muto wange Mukidi kati bwe tuba tutuula bwe tuti ndi wa state abasikale ne bavueri ne bakwata omukono wa state bw'oba omanyi eno kooti eno state tuli wa state kati ono complainant amaze okumusomeramu nti buyinza afaanana bw'ati era alinaki alina fayiro bali obwavuere abasirikale bagamba sebo tukwagala oli wa mukooti tukwagala fayiro zikunoonya oli waki wa mukooti mu kaseera ako nategeera nti nze gwe banoonya nentandika okubaanuka neŋŋamba sebo gwe mukwata siyeye ate ekyokubiri wano mu kifo kye mutusanzeemu please mwandibadde nga mukiwa ekitiibwa kubanga tetuvudde eri Nanyonyi nti era tujja kuddayo Nanyonyi geeti eri free sinza kuva wano bwemba mutwetaaga please mutulindire ku geeti tumalirize ensonga ezituleesewa wa state kiraka wa state yali mukyala mu kiseera right now akyakola wangaddewo n'agamba nti sebo temuza maanyi fayiro bwe zibanga zakutwala mu kooti nga tewakola any complaints zonna bajja kukutwala sebo tozza wano maanyi neŋŋamba oli bakya muto wange poliisi emukuta omukono situka tuge nemugamba gwe mutwala si yeeye complainant mu kiseera ekyo najja n'agamba oyo si yoyo ayitibwa Balabe
balabya wangalira Kamira Nabagera Town Council nagamba yono ng'asooka kunze ne mbagamba temunkwatako ne nsimulula fayiro yange nenzijayo documents ya competition okuva wa DPP nemuwa kati kiraka wa state house nagamba nti mulete tulabe naye ono omuseye mu kugikwata yakozesa amaanyi nga yetaaga giyuzaamu neŋŋamba ssebo document yange oba kugiyuzaamu ssebo uniform yo yandibadde ng'ekoma wano omusango gwe nandibadde nga nkuteekako please mpa time kiraka bwe yatunulamu n'alaba hedyoka n'agamba ssebo wandibadde nga complete ozireeta wano ate wazitwala ya mukama waffe temumukwatakoyo muleke mu kiseera ekyo ssebo mukama wange ne batuleka mu kiseera ekyo State House State Anthony n'akomawo nenyingira mu ofiisi n'ayingira n'entandika okumulambulula fayiro ku fayiro kati State House natandika okukubira ba OCSIDC bonna owekakira owawa mu kiseera ekyo yali atwala ba state yali afende okurutu naye ofende okurutu state bwamuyita n'amuyitisa fayiro zonna mu kiseera ekyo nga bakunganyiza fayiro zonna eziva Mitaayi eziva Ivunamba eziva Wenge eziva Butagaya zonna zigenda ku CPS Ejjinja naye nga atwala ba shahidi ya afende okurutu naye nga ate afaanana nange kyakwewunya nnyo nga tufaanana pwantulako bwati era bwe tuvaayo saawa kamera eno netwagamba ati ate okurutu ate kati State Anthony n'ayitisa files zonna n'ayitisa ba complainants bonna twavaawo nga etuufu bataddeko buti ntuufu kati awo okurutu bw'avaawo kubanga yasooka ku meeting abo ba OCSIDC okurutu bw'ava mu ofiisi ya State Anthony yakuba engalo ze n'antunulako n'agamba you were the man. You are the man. Nengamba yes I'm the man. Webale kumpe erinnya eri. Sebo erinnya erya the man ne litandikirawo ne libunya eggwanga lino nti nze Buyinza Hassan the man. Era bw'oba totaddeko the man oyinza okubula n'okubula. Nze the man era sebo ntegeze eggwanga lino. Nti era ndi mu nteekateeka ey'okuprocessinga okusinkanako president. Kubanga natontuzibwa nga already ndi member wa party NRM naye nga already abakulu mu NRM bamanyi naye nga basirisi right now ensonga zikyali mu kooti okyali kwezerezo yes right now zikyali mu kooti njagala era kutuukira DPP mulabe nti ono bw'aba akoze ati ne bwati lwaki temusala musango abalamuzi twetaaga justice naye obwo buzibu buli mu ggwanga lino era kati nebaza Katonda nti abeere nti yanteekamu omutima ogutya ennyo kiki nandibadde nga dava mu nsi eno n'abaana benzadde bukulukulu buno nandibadde nga sibazaala lwa nsonga ndala naye kati nsigaddemu kubanga kati nanafuwa nnyo kubanga ebyo nali mmaze mu kwekolera okwanga okutono ennyo nga mulekwa nali nkozeeko ago ge mazima nga nfunye ekyamaanyi eka zange ekezo zibeere n'abaana ne basoma kati fayiro eri mu kooti Ejjinja nasaba nenteekamu court injunction lawyer wange nemugamba teekamu application kubanga abaloya ab'ennaku zino simanyi naye lwakubeera nti era njagala gavumenti ne parliament eteekewo etteeka nti lawyer yenna bw'aba ne client singa tamusavinze mu bulungi amulyako buli sente bavunaanibwa omusango kubanga kati amazima geetaagisa nti omusango gwange nagusinga nenteeka mu kooti injunction okuyimiriza ettaka eryo likozesa naye kooti lawyer akyayemeredde
akyalemeredde okuteekamu application okutuusa bwe nayimirira ne ŋŋamba ssebo wettibwa omulamuzi nze alina letter of administration era mu kugaba nalaga kooti ngabye bwenti ne bwenti ne bwenti olwedde oli aliko 1% mu mateeka g'okugabanya ebintu byabamulekwa ng'omusika aliko 1% ate mu kumuwa namuwa nensuuka mu 1%. Please awo awawa akozesaawo ewaffe tukozesaawo kati olw'ensonga nti chairman yali ku ludda luli nali nga sina interest ey'okwesimba okubeera chairman erosibwa naye ebyo byonna ensonga ezo zanyingizaamu interest ey'okulaba nti kaneesimbewo mbeere chairman era bwe neesimbawo 2026 nentandika 2016 nentandika okusaba akalulu ng'olwedde nettukana nenfuna kaadi y'NRM nga fulaga beara nenvaawo nengiraki netudda muki netudda mu kulonda mu general kiki election era nempangula omusajja kati nze chairman naye nga kiva kuli yes naye nga nze saagala nnyo kuddamu nti nange nkole obudde butuweddeko nsaba ebigambo bye bisembabyo obyogere mu lulimi lw'osinga okwagala nsaba obeereko ky'ogamba abantu abali mu mbeera eyo n'eggwanga lyonna mu dakiika ng'emu. Mwebale ino abatubwoine mwebale ino abawulira ebigambo byange binviiremu ate nenda n'okwebaza Fiki media olw'okututuuka kweno kubanga mpegaano bwe bavanga bawangalira Kampala aye ng'olwaleero tuli kuwaya kunabo wano Munamagera Town Council ku kaalo akena waguma ku kaalo akempumwire Kiwumo ekitegeeza nti baba bendeza omuntu wabulidde okuba obulungi n'okunoonya ebizibu so nenda okubira abali mu mbeera oti yange nti tuveeyo mulaga embeera oti yange gyendaze era tukubere eiwange eno batuyambeku. Yes, njagala ne gavumenti nayo obeereko ky'ogigamba era yogera mu lulimiro mukaire kano nga bwenjire tino mboda history yange wenvire paka ni wendi era ne kyantumisa erina lya Demani n'emisango nga bwe mugiwulire n'omusango gukaali mu kooti aye ng'olwedde maze natuntunuzibwanga aye ng'olwedde ndi member wa party y'NRM ate ng'olwedde bulungi ino mwiddi bulungi nti bwemba omuntu owawansi ninza yasooka okwogerera party y'NRM okugidefendinga ebirungi byekoze n'ebibi ebitontono aye nga naaganana n'abantu abansinga ku lanka nsaba nti muveeyo munambe ku nsonga eno eri mu iddiiro tiri kwenda muwulire oba nve kabiri nve ku step eriwo kabiri DPP naabe ajingiremu kubanga nze ninze gwe mubona atayinza kutya office yona right now nteekwa okuba informa mwidi bulungi programs dange denkola ndi informa paka ku headquarter so bwemba nga ndi informa ku headquarter mutegere nti office dendidi ningi aye tenze kulaga bantu bale niba nabasigalawo nga baganda bange kubatuntuza kubanga buti ndino authority eyinza obatuntuza era ebaluwa oba ebiwandiiko bye ndi nabyo bimpa nebimpa nti era nkali n'obwananyini so nenda okumaliriza nenda okwebaza Fiki media nti Katonda abakozesa era tukeyongera okutambula nimwe tukeyongera okuba nimwe imwe abasigayireyo please mukubira abantu bano mutunoonye ku masimu twida kubatuusaaku Fiki media mwogere nga bwendogeire ebizibu byaimwe mu byande eri eiwanga abakulu babibone babiwulirise batuyambeku aye mutabiwulisa ni mutubona ni mubisirikira ngabwe ine emputa nga timu vubi nga timu omuvubi bwagibona taida kuikamuki munanda aye ife tutambulira ku lukalu oba mulema yekulira ku lukalu wakagali ku lukalu so abobuyinza
eyo ni message gyembalekeire nsigaire ninze buyinza asadde man chairman LC1 w'ekitundu kya Nawaguma ekyaganibwa mpumwire wadi na Margaret Town Council Jinja District. Amina tweyanza nnyo tweyanzeege tujja kwebaza omwami the man atulambulidde ensonga era abasinga amanya bageetuma bwetuumi naye oli aba avuddeyo n'ali mutuuma agamba gwe the man ddala oba olwanye olutalo tujja kubeebaza nnyo tujja kumwebaza era tukyamukozesa nnyo nga Fik Media nti ngeri gye tubeera nti tuli Kampala headquarters zaffe gye ziri tujja kuba ntukolagana naye tulabe kiki ekigenda mu maaso eno ejjinja amwebale nnyo mubeere ddala ate tusisinkane omulundi ogujja Mukama Katonda akunkuumire.